Bakadaama TV ebintu bye Saudi Arabia okubeera nga byeyongedde kukambuwala obutabeera mirimu Bakadaama bayise obubi ne Basekadaama bayise obubi kyaleetedde Basekadaama mwalabye ku video okubeera nga beeyongedde okwekalakaasa ne Bakadaama era bwe twabatuusaako okubeera nga beekalakaasa abaali ku mahara offices. Kakati Bakadaama abasinga bonna babadde batuweereza messages nga baagala otubuuza kiri kitya e Dubai bave Saudi Arabia bagende e Dubai. Tugenda kusooka tuwulire abali e Dubai bo bagamba batya bagenda kubannyonnyola ekiri e Dubai munaakisobola oba temunikisobole. So nga tonalowooza kudduka genda Dubai sooka owulirize bino. Mbadde nkubuuza nti e Dubai yo kiri kitya abakozi babayisa batya kuba yo gye mbadde mpulaninga naliko Saudi ne bigaana kati kwe kusalawo ngendekeyo e Dubai. Mbadde mbuuza e Dubai yo biri bitya abakozi babayisa batya. Ensonga eriwo essaawa eno mu Dubai ndowooza mugiwulira bulungi nnyo abaana abanoonya emirimu. Bulijjo tubagamba baana mmwe mubeere careful ne bano ba agent be muwa ssente buli kadde ne babasindika nti ogenda okukola mu bikampuni ebitategeerekeka. Naye ne mukomentinga ne mugamba ekikulu mweyogeza nnyo. Naye bannaye issue eriwo mu Dubai ndowooza mugiwulira mwenna weetambula. Abaana abali mu makomera abaana be basibidde obwereere mubiwulira ndowooza essaawa eno ffenna bitutuddeko bituluma. Abasajja abo balina meeting nga 12 engiwulidde nga 12 bannaye abaana abanoonya emirimu mwenna mugende eyo nga 12. Tomanyi oyinza okusangayo gwe wali wawa ssente n'atakufunira mulimu oba n'akufunireyo mu Bachina bannanga awandule ssente otuule onoonye omulimu. Essaawa eno ndowooza muwulira issue etambula mu Dubai. Birungi si birungi. Sooka buli ali mu Dubai yeeyita Ainumu. Buli ali e Dubai yeeyita Nzinalaba alabadda. Buli ali e Dubai mufere. Buli ali e Dubai mugezi. Buli ali e Dubai alina kyakola. Waliwo abali blessed. Sigenda bagamba nti Dubai ate mbi nnyo. Naye ate Dubai waliwo abali blessed. Nze ngamba Dubai olina okuba n'omukisa goba wendowooza. Neera n'abalina omukisa batuuka ne balugwamu shida nejja. Nze ndowooza oba Dubai simanyi ne kyendowooza. Era newobeera mukaka mu Dubai era ekulemu ebeera ekuzibwalira. Okitegeera Dubai nze kyendowooza mu Dubai olina kwebeereramu. Waliwo abaana abali e Dubai nga balina emirimu egy'ebbeeyi baali bafuna miliyoni 4 baali bafuna 6 baali bafuna 7 nga baali kwebali nga balina ssente olw'amalala ne bamera amalala. Dubai nebasabula, Dubai nebakuba. Ssaawa zino abamu tebalina biwandiika abo abaali abakabi tebalina passport bazitunda tebalina national IDs tebalina Emirates ID tebalina visa bali awo bali ku kaliwali. Wowuliranga ekigambo kaliwali beba abaana batalina kiwandiiko wadde nga yensi yagivaako ng'ali mu Dubai ali bibye naye ng'olusi embeera gye yayagala. Naye abamu malala g'abannaabwe kuba wagaawaga. Abamu mbuya alina nnyo abamu olw'okuba afunye ekirimu ky'ebbeeyi. Ekirimu ky'ebbeeyi tekikusigula mukwano. So some people are blessed. Abamu bajja mu wiiki emu ne bafuna omulimu. Abamu n'afuna mu wiikisi 2. Abamu amalako n'omwaka nga tannafuna mulimu. Abamu aweza n'emyaka 2 ng'ali mu visa change just. Okitegeera. So abaana abali Saudi woba ofunye ekiyumba nga kirungi kakkana mukwano tuuza wansi akabina okole. Woba ofunye omuntu nga mulungi Oman tuuza wansi akabina. TikTok nebasigudde nnyo bamaama bange bannakazadde b'eggwanga. TikTok nebasigudde nnyo olw'okuba olaba Shambits slaying around mukwano. You don't know what I passed through to be where I am. Abantu basigula. Omanyi otya nti nange olusi nsula siridde? Omanyi otya nti newendi bansuza busuza? Omanyi otya nti newendi njiya bulamu? Ne social media tebalimba. TikTok erekera obbalimba. Kyovula nze nzijja wano ku TikTok nga ndi byange. Njagala gezaako balaga nti nze ndi byange naye abatono nnyo abantegeera. So we are not going to predict life.
sigenda gamba nti abaana abali Saudi nti abaana abagala ogende Saudi temugenda kubanga sigenda kugaana okkirize sigenda kugaana okkirize so bamama baffe abagenda Saudi bannakazadde b'eggwanga baganda bange basista bange mwegendereze kampani zemugenderamu kampani zifuuse kampani wano juzi nali nkomawo ku airport nasanga waliwo omukyala yali atwala abaana nanga atuuya abaana bamuvaako mu layini emabega nentunuulira neŋŋamba mukama wange kikino kye tuliko nali naakaddawo nti nfuluma nga waliwo abayambuka omanyi awo wetufulumira era kyekimu kyekyambuka ekitwala abaana nga bambi bakazi batuba bambazza biyunifoomu bawuuba amabeere bonna batuuyanye beesunze babatwala naye nga bebi abamu bambi babeera bava mu kyalo oluusi ababaana tobablaminga abamu babajjaiganga abandi babatwaire kamuli abandi babatwaire buduuda abandi babatwaire budaaka abandi bava abatoole eyo abandi babatwaire masaka abandi babatwaire kyotera abandi babatwaire embalala eyo deep nga bazana idea yonayona about moving baza any idea about of kyeyo nga mukazi waitu n'akasimu kalina kamapeesa anaabona ndi social media okutegeera obulamu bwe tulimu kandire kuni mu lusuga okitegeera and you don't blame them abasinga basingle mothers mwagasa adeyi mwabatuzaala mwatuleka that's why I'm taking time to give back when I think about all that shit omusajja agenda kuwana because love mpya hey mami yo sweet yo honey chibebe baby bebe 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 ogayula amagulu we pwa akuyingizeemu ofune olubuto ozaale ekinene nnyo akujje mu ddwaliro ekyokubiri ekinene nnyo akuyambe akulabireko omwana emyezi 2 jjukira ffe abakyala we tuzaala tukyuka okaddiwa abateefaako ddala ffe abali mu bulamu obutali straight away obutali bulungi okitegeera kati omusajja aba alaba eri kashaamu akanyiira adde ku gwe nakawere akyawunya amata tukomekerera tufuuse basinga maazi obulamu tuli mu bwakubonaabona ekiddirira kulinnya kyeyo nze namikwano gyange abaasoma bangi balina empapula naye bonna bali ku kyeyo nina n'omulala abadde yakajja awo nnyini we tusula abadde yakajja naye abadde manager mu some bank abadde manager nga wa bank emu wano mu Uganda naye ssebo kati naye ali ku kyeyo buli muntu kati sawa zinakomekerera kyeyo